weesibe bbiri. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tumanyiri byatteeka naye ssebo nkuloopera nti bwe twali mu State House walagira ebikwekweto ku IFRIS biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafune access ku accounts zaabwe. Ssebo tebyaba nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Ssebo omukulembeze w'eggwanga President, nze njogera n'amaziga gajula okunnyunguka era neerekereza byonna mbadde nina kuba na muhanemuuni kuba ndi mugole omubisi, naye ngambye kanzije kubanga embeera gye tulimu ng'abasuubuzi taata yennyamiza. Ne tujja mu 2015 nga dola egula 3,360. Andika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebyawano, import tax tabaawo. Okay, oyo bwino tumumaze. Okay. Indeed, Your Excellency. Import tax waabo abasaka. Kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvannyuma. So now, Adome, yes, when you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers? Yeah, I do distribution. Abasuubuzi tuli bantu ba mirembe nnyo. Naye ssebo, olumala okkiriyalinga konteina nakawa. Bennyini bova okusasula omusolo bajja bakulinnya akagere. Oba okkirirayo ekotooliyo nga bakuba omukono nga bakugamba olagawa omusolo wadde valiyu ntono nga konteina bagize nakawa ng'emalayo ennaku 8, omusuubuze awo tasigalawo aba yagudde edda kuba ffe tukolera mu mabanja. Ssebo Oweekitiibwa President, fines and penalties ffe twasa musango ki? Omuntu ali mu mbeera yakweyiya n'obusente yeewoze bwewole n'aleeta ebintu ne bamukuba fayini $5,100,000 nga tannaba na kwogera ku kikwatagana na musolo gwagenda kusasula. Kyokka ate ng'oli mu kweteekateeka odduke wamma ne lenda akuwole ssente z'ogenda okusasula. Ensonga nga bw'ozirabye bwe zitobeza abadde ng'abasuubuzi basinkanye Museveni e Kololo era nga twagala okuttaanya ensonga tulabe ebyagenze maaso wamu n'abakulembeze be tuli nabo kozi nabo abasinga basuubuzi ate nga leero mu nnyumba ndi ne kansala Jamada owa Kyengera Mugongo, ndi ne Deputy Speaker Kyengera Town Council omukyala Omuwologoma Nakalema wamu ne coordinator wa Pass Aid omusajja owa NRM ne b'omusala omusaayi guba gwa yero. Kale n'olwekyo katutandike ne mukulu Jamada. Neyanza nnyo kadde wange erinnya Jamada bunkeddeko okuva e Kyengera Mugongo tumirako abantu bange bannyo Mugongo bakadde bange ku nsonga eyo ey'abasuubuzi. Nsonga y'abasuubuzi neyo yabadde enzibu kuba abasuubuzi ekituufu kiri nti ebintu ebiri mu ggwanga ffenna tuli basuubuzi tunyigirizibwa nnyo mu buntu oba mu bintu ebimu mu byonna ekyamazima omuntu akeewaka ng'agenza kunoonyeza muntu we kaakulya naye ekisinga okutulugunya abasuubuzi emisolo gino ejazze ekituufu kiri nti omuntu atuuka akaseera nga talina nakyagenda kufuna naye ekireeta ekyo oluusi abantu abo abali waggulu tebatunuulira muntu wawaki wa wansi. Omusolo ne gutuuka okwambuka waggulu ng'amazima googerwa nga munene n'okusinga amagoba omuntu gwakolaki. Gwe mukulu Jamada otegere omugaso gw'omusolo. Omugaso gw'omusolo ngumanyi. Singa otegere omugaso gw'omusolo ogana oguwa. Yeso nina okuwa omusolo naye okutanyigiriza oba obutanyigiriza muntu wa wansi. Tosobola keera ntya n'ogamba nti omusolo guweebwa. Olowooza eggwanga nabeera olutya nga tulina nyingiza eyingiramu mu nsawo y'eggwanga. Okoze ki? Eggwanga nabeera olutya nga tula sente yingirawo ng'ogamba bagusasula. Ffe tetugumirira musolo
naye tuvumirire ekyo ekizito kyebateeka ku mwana yingi oba omuntu wa wansi nekizitowa nnyo okusinga bwe kyandibadde. Mwenye kirese buzibu mukulu Jamaada. Mwenye kirese buzibu. Abantu bati basasula musoro. Batya. Bwogenda tulina miliyoni 8. Abadde basasula musoro badde miliyoni 2.5. Ekyo sebo olimba. Abadde kimanyi? Ekyo olimba. Kati twavudde tugabo na Uganda sasula musoro. Era kutusasula mu bulamufu bwagwo. Tokyala mu muvuddeyo. Sebo ngekyo kiwakanya kyoyogerako. Bannayuganda basasula omusolo. Bameka bagusasula. Era ekinyigiriza abantu abasuubuza okuvaayo ne kompuleyini yaabwe si kugaana kuwa musolo. Naye ekyabajjayo mu kaseera kano gwe musolo ogubateereddwako omunene. Mukadde wange nayo kino kyenjogera naawe bino bye twogerako gwe lwakuba olinamu ekizibu kyonga omuntu. Musolo ki omunene gwe bataddewo? Ekintu ekinyigiriza abantu tokiraba naye ekyenyinza okugamba kiri kimu abantu bonna ekibaluma sigaana kuwa musolo ekizibu kya musolo gwe babataddeko ogubanyigiriza. Nze ŋŋamba bwe nti si munnayuganda yenna alisapose okuwa ku musolo kuba musolo gwe guyimirizaawo ki eggwanga naye musolo ki gwawadde omusolo omuzito tojja kuŋŋamba nti ekintu nkisuubudde omutwalo gumu omusolo nteekako gwa mutwalo gumu 12,000 kitegeeza otutte kapito n'amagoba n'ogakola ki n'ogatwalirako naye gwe ŋŋamba nti omusolo guli wansi olai munnayuganda wanagaana okuwa omusolo. Omusolo ki gwebagamba bwayongedde ku bintu? Omusolo gwonna oguli mu ggwanga buli kimu kyonna nga bwe gulina okujja. Kansala Jamaada mbadde njagala coordinator osooka olambululira abantu ifris cause bano bayinza okuba nga bali mu kukaayana nga tebategedde kiriwo. Mbadde nsaba osooka obalambulirire ifris bakitegeere ekiriwo si musolo era abantu tebamanyi oli kyekugamba ebyobufuzi byayingira mu nsi muno abantu babadde kololera nga tebamanyi kyabatutteyo oli yabagaye mujje tugende yenga tomanyi kyakoze batya kyabatutteyo. Infurizi yenkola yesasula y'omusolo ekibaddewo amaduuka gali awo balina ebitabo 2 ayina kino kituufu nekike omusolo gumu gubadde tebagusasula mu bulungi bwabwo kati esaawa eno gavumenti neeraba nti omusolo gubadde tugusasulwa buki bulungi nebagamba katuteekewo enkola eno kubanga ekyuma ekyo okiteeka ku mulyango ku sisitemu yo yonyini agoba risiiti katugeze nti oba ng'okaba risiiti mu risiiti buuku kubanga kuumako bokakwata ku kompyuta oba ng'oprint ng'oteeka mu sisitemu kintu nguza esaati ng'oyingiza mu kompyuta gw'omusolo gwo guba gwebala gukka kati enkola bano gye balwanyisa. Waliwo be twabadde twogerako nabo ne bagamba nti mwefudde bambega nti nammwe mu gavumenti mulimu abasuubuzi mulabika mwagala kuyingira kyabusuubuzi kati mwagala mutegeera abantu amagoba ge bafuna then nammwe mutandika okukola bizinesi kuba nti ne mu UNRA oba mu revenue mulimu abakola ebyo abasuubuzi kati mwagala mutegeera amagoba nammwe muyingire bizinesi mubeere nga munyigiriza obusuubuzi bwa buli omu ne pulezidenti wange asuubula kuba alunda nte atunda mata atunda nyama osimusuubuzi naye musolo ku kilo amata gagenda gapima gatya mu kilo lwaki omusolo guli mu kilo wali ebintu byetukolera wano byaffe byadiba tegere bulungi nnyo pulezidenti yakyogedde bulungi nnyo Kololo yagambye okusaka tuve mu kusaka tutandika okukolesa ebintu ebyaffe byawano bano kyebatakkiriza bwe tugenda ku bintu byaffe byawano amakulu tugalina wano etukugisa ebintu eri wabweru nga tulina wano kiki kati gavumenti negamba babagambe baganye kateekeko omusolo ogwo omuneneko basobole okusuubula wano kuba pulezidenti awo wennyini muzeeyi mukwogera muzeeyi yagamba esaati gy'ayina ekolebwa wano Uganda yes mu cotton naye ate empale zaazijja bweru yagamba ewe zayambala yagamba empale yali specific yagamba esaati empale zaazijja bweru tunabafuna mashini nnungi ekola mpale ekyo yakyogera ng'ali mu uniyoni bwe babadde Kenya naye empale wano Kololo teyabyogeddeko yagamba engoye z'enyambala bazikolera wano tegere bulungi nnyo engoye bazikolera wano nze enkola y'omusolo si mbi naye ekiriwo abantu bali tutusasula musolo
That if is eje buli omu yona wajakola milioni nga 10 ngasasula muki omusoro. Ate omusoro buli ku bintu ebyennyini byetawo okusasula ki omusoro ga president yakyogedde. President yagambye oyo by'omusoro n'ebitali byaki by'omusoro taga kusasula musoro jangu genda ku kino. Naye by'omusoro ebiva ebweru byebyo ebiruko muki omusoro. N'ekyokubiri omusoro gwaffe gwa wano bantu batugusasula bw'ogenda mu supermarket za wano n'ogenda mu maduuka gana manene wanze nange ndi musuubuzi wadde ogendayo n'ofumya endoboota nga twakodde risiiti ogwo omusolo baga tugugenze yes kati nibateekawo enkeera yakuumaaku kalondoola ye kamera ya gavumenti akuumaaku kazoka nkubuza ekibuuzo yes akuuma ako mu kaseera kano we balabidde nti no weyayikaina okujjira tebalabye nagamba okutegeera buli omu bategeera buli omu ntegeera ejjanga ekyuka n'ekyuka kati ensolo za yemusolo neyokuba risiiti eno yokuba egenda evaawo egenda ekyuka kati kujja kwanga agenda direct kwokka kugenda wa akawunti ya gavumenti akuumako kansa oteekamu ogula ekintu nosasula wali bakuwa risiiti wali zoziba zigendayo eri strictly wenjagala okwongerezaawo twalabye nga bagamba nti kati n'amakanisa ekanisa egenda kubeeranga wano nga waliwo ofiisi ya URA olowooza kye tekigenda kuba nnyo kunyigiriza nnyo muntu kuba kati ekanisa boogizi nayo bajeti yaki gyeyina okuwa bagamba omusolo guva ku yayingiza puroguramu y'omusolo guva ku ono akola ki ayingiza ekyo nja kukyongera okusekeneenya kubanga sinze mwogezi w'amakyaki sinze mwogezi w'amakyaki ekyo sinze mwogezi w'amakyaki ne katonda ogenda okusaba katonda wange bwafuuse kusuubuzi nti eyo sinze mwogezi w'amakyaki andi kati bapasita ne baposo ne bapaaza lwaki tukubuuza ekintu ekyo nti ozze onnyonnyolera ekintu ekyo olw'ensonga nti wemba nga ntuuse nti kati obudde buno n'ekyaki kitegeeza mugenda na kutuula wali omuntu abale nti awadde 10 kimu kyakubiri mubale nti mubuddemu emitwalo 5 ekyo kya kyaki bakyabyogerako bwogezi binateekebwa mu nkola kitegere bulungi nnyo naye tulina bwogezi baakyo oba kyaki nowa revenue tujja bayita wano tunababuuzi enkola eyo egenda kutambula etya awo wenyini wenjagala tugendere maaso mu njogera ya muzeeyi yagamba nti mu kikuubo omwo tulinamu abantu bana abasobola okwegatta ne bakola factory nebeera nga ekola ebintu ebirungi tetuganye nti oda weeri n'omusolo wegulinga mungi naye n'ekiteeso nga muzeeyi kyeyalireese ndaba nga erudda kiki kirungi naye tusomesezza tutya abantu onfuna bulungi tusobole okubeera nga Uganda eganyulwa mu musolo ate nga namwe babakendererezaako kozi kati mwe mwagala byeri muzeeyi kyakomplainingako n'oli kyaliko nti mulemeddwa okuwagira ewammwe nga bwe kigambibwa nti fe Abaganda tetwewagira onfuna bulungi kati nekino bwe kiri onfuna tuyambye tutya tetuganye nti omusolo weeguli naye ne gavumenti obwetaavu bweyina nti at least ne wano tuinvestingewoko webale nnyo sse kati ku nsonga eyo yennyini ey'omusolo nja kubuuza ekibuuzo ono naye ajja kiddamu oluvannyuma nga mmaze okwogera kati gavumenti eno yagenda okujja mu buyinza ng'omusolo teguweebwa gutandikidde ku gavumenti eno ku bakulembeze ba gavumenti eno lwali tewaweebwa musolo toyogera nti waliwo ew'omutwe waliwo kigamba nti gwaliwo bategwaliwo kati bwe guba gwaliwo tewaliwo makolero gaaliwo singira mu kiseera ekyo gaalagawa era katuwegali kale kaakati buli muntu yenna namba esinga emanye amakulu g'okuwa omusolo era omusolo guno ogwazze abantu tebaguwakanyiza nti tebajja kuwa musolo naye abantu bagambye omusolo gwazze mangu nga tebamaze okusomesa abantu kugutegeera kyetwagambye nti ebintu bipapirwa abantu tebanaba kubitegeera naye gwe kikedde ku makya nti kati ndagidde kino kigende ki mu maaso nedda si bwe kiri lindako omusuubuzi tannagaana kuwa musolo era abadde awo omusolo era tebagala kuwa naye omusolo bwe bakaayana abantu batuuka okwekalakaasa
kyebayita okubinika omuntu ekintu okitegeera ekyo ekigambo abamu bekalakasa mu ekibantu twekarakasa kubuuza kyebayita okubinika yes oli ayimirira bano bakulu mukulu Jamada tagaana kuwa musolo kuwa manyi omugaso gw'omusolo omugaso gw'omusolo ngumanyi naye enteekateeka yaagwo Secretary Deputy Speaker obudde amalirize ensonga egyaliko kubanga abasuubuzi tebagaana kuwa musolo naye engeri gye gwazzeemu yetannaba kutegeerereka nekubuuza nti omuntu kyebayita okugamba nti gundi bamubinisa ekintu omanyi kyekitegeeza bale kyekigambo kya Buganda oyinza okuba tomanyi kyekitegeeza kyebayita okugamba nti gundi bamubinisa ekintu wekuddira omwana w'emyaka 10 n'omutiika ekidomola kya litaabi kati kyekirinda Speaker balese omusolo mupya oba balese enkola anti enkola epya bw'ogireeta omala kugisomesa n'enyigira n'eryoka etandika okukola byejjo anti kyekubuuziza ti gavumenti eno yali tennajja nga tebasasula musolo era emyaka 38 byemaze mu bukulembeze omusolo gubadde teguweebwa lwaki abasuubuzi bavuddeyo ssaawa zino bavuddeyo lwaleero ku musolo guno okugamba nti beekalakaasa lwa nsonga bababinisa omusolo nakuwuliza omusolo oba nkola ate omusolo badde omusolo mupya wali musolo mupya babadde balina sooka busomesa nababula ono nababula ono nababula bali abantu babula mukwogera tubalese musolo mupya ensoloza yagwe yakoze eki eyatusobano bagala kusasula musolo kati bagala osasule mulezi wagwe naye awo wenyini weyogerera nti bano tebagala kusasula musolo waliwo n'abamu abakola mu URA nga balina amaduuka eyo nga nabo abamu babadde badojinga omusolo ate nga yemmwe onajja kuli obudde kati abaana ba Katonda baalimu n'abasale baagiramu nabo mwenyini mumfe mwebali bwe twabadde tutandika pulogulaamu wagambye nti waliwo ategeera ku makya omulala n'ategeera mu ttuutu omulala n'ategeera olw'eggulu kati nze ntegedde kiro ssaawa 9 kati ndeka njogere byentegedde ate ogenda kuteera saa 9 bana bategeera ojja babuza kati okutegeera tekutegeeza nti asoose okutegeera bwe banaleeta ineevu yagenda okukola ki asooka okutegeera yakola ebituufu si bwe kitegeeza kaakati omusolo guno baabinisa abantu omusolo abasuubuzi lwaki bavuddeyo okwekalakaasa ate abasuubuzi tebalese musolo mupya obuza abantu omusolo kale kanjogera olulimi lw'otegeera ensoloza yaagwo tugitegedde naye bayongezezza omusolo mungi lwe lulimi lw'ogenda okutegeera okubinika kikulemye okutegeera abantu babataddeko omusolo mungi buli lw'oteeka ku muntu omusolo guno lindako gobeera mu kanso wali kitegere bulungi nnyo bino ebintu bibaayo bibaayo eraffe bibaayo mu kanso bibaayo kwamwensomesa abantu bawansi enkola eno kiwanga togitegedde otajja kutegeera wawansi naawe otula mu kanso kanso y'ekyengera tawuni kanso we nayingirirayo ekisanja kiri ng'omusolo guli 8%, kaakati omusolo tuli ku 4%. Wagenze no yali 8%, katuli ku 4%. Wagenze n'ogamba nti abantu babadde tebawa musolo nga ku bantu 140 be bawa omusolo. Naye kati enkola empya ezze abantu 10 ababadde nga anabe bawa omusolo kati 95 bagenda kuwa omusolo. Uliriza kati singa okizuula nti omusolo abantu anabe babadde bawa ngera gulina kye gutambuzaako kati ate n'okizuula nti 95 be bagenda okuwa omusolo olina gulinnyisa oba olina gukendeeza. Tubalinyisiza twataddewo pulezidenti w'eggwanga yatudde omusolo gwalinyisiddwa ne baleeta n'enkola empya. Kansala tuvudde nnyo ku mulamwa we nabadde nti olowooza tekyali badde kya mugaso nga bwe tugenda ne tujja ebweru naffe waneno tu investingeko ko kyova olaba omukulembeze waneeno ebyawano omusolo gwawo yagusala ebyawano then n'alinyisa ogwawa gweri kati mukyo kye twagala tutangaaza abantu nti wadde ebimu tulina bino n'eri
naye naffe nga wano tukole ki ebyaffe essebo era webale programu ebyaffe bineeno era programu ya mukama wange ati kyekyo kye nasoose nti wano gavumenti eno ng'ejja mu buyinza teyasangawo makolero agaavaawo singa ekintu kino olubereberye yakirengera nebeera nga mu kujjawo amakolero agaavaawo tegaavaawo nga yayongerako bwongezi singa ate tuli bulungi nnyo sirowooza tiwaliwo omuntu akeera ku makya ngono bali mu pulogulaamu z'okulima ezaki ng'asobola okwerimira emmere emumala awaka awo wennyini ku weesibe ebbiri nga tugende okwombulango babakama baffe ate tukomewo ne pulogulaamu yaffe nga tukyali ku mulamwa ogw'ebyobusuubuzi ebibadde bikutta akati wansi ne waggulu akaasa mmeeme wano mu ggwanga Uganda era nga tusuubira nti mwebyo byonna byonna ebiteeseddwa leero biina we bigenda okuba nga biteeka eggwanga lyaffe nga Uganda naye ng'era ebyo bikutuusibwako TV yaffe ennungi Dolta TV tukole ate ng'era obisanga ku pulogulaamu weesibe ebbiri nange omuweerezaawo omulangira Kiyimba Yozefu katugende okw'omulango wa bakama baffe ate tumale tukomewo tuta Weesibe ebbiri